abalungi be basinga obungi ababi. Tutesinye kubana mwe abalungi abafika ku Dream TV, BTV n'abatuwuliriza ku Impact FM. Amanya nze Nalumaga, Victoria Sandra, Nadine Munange yakandinda Shanita. N'omwami Alex Mukulu. Yo tutandikiddewo naye. Nga bwe twayogera ku program yaffe ewedde, twasema n'ekibuuzo ekigamba nti omuntu omulungi yaani? Biki byakola? Biki byayogera? Wajja kutwala n'omanya nti ono omuntu mulungi. Kikyakola. Kiki kyakugamba n'otegera nti ono mulungi? Ebigambo biri bisatu. Biri bisatu. Okutegera nti omuntu mulungi. Yes. Ekigambo kyagamba kirina okuba either kansooke mbyogere mu Luzungu, nja biza mu Luganda ne mu Lunyankole. Exalt, extol, encourage. Ebigambo ebyo bimeka? Bisatu. Abe maama wo, abe taata wo, abe mufuzi wo, bw'akugamba ekintu nga tekikola bintu ebyo, kimu ku ebyo, aba mubi. Ogambye? Exalt, extol, encourage. Tugezeeko biza kati mu Luganda oba mu Lunyankole. Soke mu Lunyankole. Exalt kyeki mu Lunyankole? Wagambye ogenda bikyusa mwami mukulu. Nga nkyusa mu Lunyankole? Nze ndi Munyankole. Wasuubiza abantu. Wagambye ogenda bikyusa mu Luganda? Sinna kusuubiza. Nyinza bikyusa mu Luganda nesobola bikyusa mu Lunyankole. Bimuwe mu Luganda abituwe mu Lunyankole. Sisobola. Exalt kyeki? Extol kyeki? Encourage kyeki? Omuntu yenna agamba ebigambo byonna ng'alina ebintu ebyo bisatu mu byagamba, aba muntu mulungi. Kati tubinyonyole mu Luganda? Tubinyonyole. Katusookere ekyangu ennyo. Encourage kiba ki? Kuzzaamu amaanyi. N'okukubiriza. Kale. Exalt. Kugulumizibwa. Kugulu. Muganda okusitula. Muganda munnoowo. Olaba obuzibu bwaffe. Olaba obuzibu bwaffe. Confusion. Gye twayogerako. Kitovu. Extol. Ako katuwe. Ako katuwe. Pa. Extol. Yes, sir. Kuyimusa. Kuyimusa. Exalt. Kuwaga. Encourage. Omanyi kye bayita babayita batya mu sports? Cheerleaders. To encourage somebody, to cheer him, whether he's wrong or right. That's encouragement. Ne bwagwa, ne bwe bamuteeba, gwe you keep encouraging, pushing on, supporting. Omugamba go on. Okitegeera? Ekintu ekirungi kikuwaga, kikusitula, kikuzzaamu amaanyi, kikwencouraging. Kati maama wo bw'abanga takuwaga, takusitula, takuzzaamu maanyi, oyo muntu mubi. Kati omufuzi bw'aba takuwaga, kati ngaffe Abaganda bw'oba totuwaga tubeere Baganda. Obuganda bugumire. Weebale nnyo nga tutenkareginga, nga tutuextolinga, tutuyimusa, tutuwaga, tutuwagi. Then tuli mufuzi mutuufu Abaganda. Singa nze mba mufuzi nga siwaga Munyankole, kuba Munyankole nga sikuyimusa olw'okuba oli Munyankole, then siri mufuzi w'omutuufu. Okitegedde? Sirina muntu mulungi kubanga ne mu ddiini bwe tugenda mu nnono
ne mu nnono ne mu ddiini Yes, sir. Kristo yatuzaamu ki? Tuzangamu amaanyi. Abalema yimuka, Tambula. omuzibe Kati laba. olidde. Yes, sir. Kakati mufuzi kyo yakola ekyo kati olwaleero gwe gw'omanyi oba mu paaliyamenti ani Bakubuuza. Mbadde manyi mbu bakubuuza okay, it doesn't matter gwe kiddemu bambadde manyiyo yakafa omwami Segirinya nti ki abadde muvuzi mulungi akuzzamu amaanyi n'agamba munnakawempe osobola munnakawempe eddwaliro liiryo obujjanjabi bwe buli mu ggwanga teweeraliikirira ojja kuba mulamu. okay ye Segirinya byabadde akola luli nga tannalwala Mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe naye bw'abanga bye yayogera bikola ebigambo ebyo bisatu tebijja kuvaawo era tujja kubanga buli kaseera tubikola ki tubiwulira naye bw'abanga bye yayogera tebikola ebyo tebijja kulwawo nga tubyerabira kubanga teri muntu kyeyerabira mangu ng'ekyo ekimu kanongoosemu teri muntu kyeyandiyagadde kwerabira mangu ng'ekyo ekimukosa oba ekimuzza wansi okitegedde weebale nnyo yes so bw'abanga bye yayogera bitukosa kati tajja kubeerawo nono nabana abakulembeze be tulina kati singa banaba boogera ebintu nga si byakulwawo gwe weebuuze gavumenti ewagaani leero ani gwewagira gwewagane nti go nga bwe tuwagira ttiimu y'omupiira kati omukulembeze waffe Museveni ani gwawaga gwanga kiri awaga gonna amawanga peace tuli ku bantu abalungi n'abaki peace stability tebirina kyebikwataganya na muntu omulungi namubi omuntu omulungi omumanyira ku kyayogera nga kikola ki kikuwaga kikuzzaamu amaanyi era kyekigambo kya Katonda nammwe abakazi gulwakunnimba ekyo kyemwagala ennyo omuntu okuwana nga tolabika na bulungi gwonyumye ennyo ebyo byemwagala abakazi babibagambe yes mwagala okubawaga mwagala okubasitula kyekitwala abantu mu kkanisa kubanga mu kkanisa abasumba bamanyi okuwaga abantu nti enkya tojja kuba ki n'akuwaga n'akusitula nagati sigwe mwavu ebintu omwoyo gw'obwavu ngugobako webale nnyo n'akusitula n'akuzzaamu amaanyi naye ate waliwo omusumba ayinza obutakuzzaamu maanyi n'akugamba nti oli mwonoonyi mwenzi gwe ng'enjiri ye ya condemnation yakunenya ng'akugamba enjiri eyo kwe twakulira ffe yakunenya nga batunenya bunenya olwo bakutereeza odde ku kkuba ettuufu kwega ne twenyamira yes omukulembeze akuwaga akuzzaamu amaanyi era bw'omwogerako oddamu amaanyi oba gakuggwa webali mubamanyi babazzaamu amaanyi ddala tubere serious si bonna abamu twabavaako angaani boogere erinnya gwe wavaako ani singa mbula onywa amazzi onompa ate nga onywa gaki nga totegeera
eryogere kubanga ani yayogera ekigambo ekyo nti okufugibwa emirembe ng'oli muddu tekigasa wakiri ofugibwa effugabbi nga liryo oba yali nkuruma okufugibwa ng'oli muddu tekigasa wakiri beera n'effugabbi nga liryo nga toli muddu naye ffe Yesu bwe yalokola tugamba tetukyali baddu atuyita abaana abafuzi bamwe be babayita abaddu ate naawe oyinza okweyita omuddu kati omufuzi wo akuyita ki voota citizen omufuzi wo akuyita ki webale nnyo kakati gwe omufuzi wo bwaba akuyita voota olina amagezi naawe nokkiriza tolina omuntu akuyita atya voota ate nga gwe omuwadde omulimu akole kyoyagala twagala kkubo wano onolikola nti ye twagala malwaliro yeah so we employ you to do it tukulonda yeah n'okomawo ffe bakama abo si ffe bavoota naye batuyita bavoters ne tusanyuka nga oli bwe yatuyita Pearl of Africa ne tusanyuka kutuyita ejjinja kati omukazi ne bakuyita amannya agatategerekeka mbeeredde nga nkyali waawo naawe n'osanyuka kakati ekikulu kiri nti teri kibi teri mubi agenda kuwangula balungi lwaki kubanga teri wekiri nti sitaani aliwangula Katonda so Katonda ye musaale w'ebirungi w'abalungi so teri kibi teri mubi aliwangula balungi nkiddamu teri mubi aliwangula balungi Google bwe beekubalidde mu babi weesootingemu naawe ogambe eddala kiki weekebere ogambe nti naye lwaki bagambye ndi mubi right kuba situmanyi nnyini Google okitegeera naye Google bwe beekubalidde mu babi 10 oyagala tubaddemu waboogedde dda abazaidaani mbu Idi Amin nze simanyi oba mubi oba mulungi Idi Amin kuba teri kigambo kye yanjogerako nti oba Alex mukulu gwo oba nampaga sijjukira kakati abo be batugambye nti babi mu Google abange mwenna muyina smartphones mubeere ne smartphones ate mufube nnyo n'okuba ne smart heads okuba ne smartphone ng'omutwe mukalu ojja kwekubisa selfie olage olulimi lwo otulage ebyo ebyembwa otulage iya byemukola kubanga omutwe mukalu ate smart olina smartphone tugikozese tubuuze abantu mubuuze nga tetunalonda mubuuze Google lwaki ono mubi lwaki bagambye nti Idi Amin mubi lwaki bagambye nti Museveni mubi lwaki bagambye nti Kyagulanyi mulungi lwaki bagambye nti Besigye mulungi Google gwe mulembe gwammwe ffe mutuvuma mu abato nti ffe tuli analogo bakazende naye mwe mubimanyi byonna biri mu ngalo zammwe
kati babuuze lwaki bagambye nti omusajja mubi gwe mulembe gwamu teweekubya serefi genda ogugolingi nze nkuwadde omulungi byalina okukola kati gwe noonya mu bakulembeze bo ani abikola sipiika wa paliamenti abikola nti oba ye gwomanya sebe bakulembeze bafaako kati abeesimbyewo baagala okwesimba nuupu abikola NRM ebikola DP ebikola FDC ebikola kati bagambye nti Besigye mulungi kisoboka naye ate oyinza egenda ebuziba n'ogamba nti byakola yali ebyo byokulwanirira eddembe abikolera ki mabega we kiki lwaki abikola ensonga eyinza okuba nga mbi obanga nnungi ayinza okuba personal obanga eyamba bangi omulala ayinza okuba nga bagugaye nti mubi naye lwaki mubi kati kankuwa ekizambo omwana dokita bwajja n'amukuba empiso yalowooza dokita muki mubi namwagala naye kati weebuuza behind the doctors bubi spirit ebadde ki kuwonya kati guyinza okulowooza nti omuntu ate mubi nsonga ate mulungi kubanga ye kyakoze golooza kiki kyekibi mpozi akikoze kuwonya ate kakati ebyo byonna okubika enkuka ate weetaaga Katonda n'akubikkulira n'akulaga amazima naga nti kitegeera okwetaaga Katonda tekyetaaga nti otudde awo butuuzi olina obwetaaga Katonda omuwulira oba tomuwulira nga gwoyogera gwomuwa ebyokukola abantu abamanyi okuwa Katonda ebyokukola Mukama mpa ssente Mukama njagala ennyumba Mukama njagala kino gwe gwomugamba ebyokukola nga gwogamba Mukama ebyokukola ye tamanyi kyeyagala yagamba nti nga tonaba nakufukamira manyi kyoyagala kati gwe weepanka Mukama mpa emmotoka Mukama njagala obugagga gw'omuwa ekyokukola Balaye Katonda yomwe yatugamba musabenga anti naye osaba otya bwe yagamba nti musabenga ate esaala eya kitaffe ali mu ggulu egamba eti obwakabaka bw'obuzi byoyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu ne basaba nti tuwe emmere yaffe ey'olwaleero byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tebaasaba sijja genda mu ebyo ninja bigenda mu olwala kubanga abasumba bo bayinza okunjiikira ne banjiwa amanda ku mutwe naye nti omusajja yabuulidde biki ebyo naye nze njagala okubuulira Katonda tomugamba kyakukolera kkiriza nti ajja kikola ekikugwanidde ekikugwanidde ajja kikola ki oba oyagala oba toyagala naye bw'otandika awo ate okumupapya ogenda okulaba nga otandika okulemwa n'ekkanisa eno ng'odda mu ndala ngoga nti ekkanisa eyitefu sirina byenfunayo nti abalungi bamu batono ababi be bangi okitegeera so twegendereze wano mu tugenda kulonda ddala tubeere nga tulina obuvunaanyizibwa abalonzi abagenda oba okulonda babuuze nnyo gwe tulonda mulungi oba mubi ate bamanye omulungi akola ki ayogera ki omubi akola ki
bwe tulaba nti Museveni mulungi atugambye iki ekitutegeeza nti mulungi kuyina ebisatu alina kyamenye weebale nnyo bwe tugamba nti Kyagulanyi mulungi ayogedde ki tumulondobanidde singa abantu tubeera tutyo tujja kufuna omukulembeze omutuufu nga tetuliimu bino abanyankole ffe tuliwo nakugamba teri muntu gwe mmanyi mu history mugezi ayinza kufuga ggwanga kumala myaka 4 simumanyi ne Museveni tannagituusa tannagituusa naye okitegedde so simanyiyo mufuzi mugezi yafuga ggwanga kumala myaka emeka olaba ne Museveni tannagituusa okitegeera okitegedde simumanyi mu history simumanyi naye taliyo yafugira eggwanga kumala myaka 4 nga mugezi ne Museveni tannagituusa 4 okumanya si musiru tannagiwezaana tannagiwezaana haleluya nkugambye nze simulabangayo mu history omugezi eyafuga ana eggwanga nti tosobola kuba mugezi n'okikola genda ku balungi boolina ku Google political good people ba googling olete ba Nyerere olete ba Mandela olete baani oba ombuulire baafuga myaka emeka so nze nkugambye nti sikimanyi mu history omuntu omugezi eyafuga eggwanga okumala myaka 4 ne Museveni yennyini tajja giweza kuba si musiru musiru nkubuuza musiru gwe munyankole musiru gyali omusiru oyo yafuga eggwanga okumala emyaka 4 n'asukkawo oyo aba musiru nze gambye ono tannagiweza ate si musiru yes therefore tajja giweza ate okugjako ng'asiriwadde nga waliwo abamusiriwazza ababi naye nga nkubuulira nti tasobola nga ddala ategeera tajja kuweza myaka 4 ng'afuga guba si musiru naye bw'anaakikola ababi bayinza omusemberera ne bamugamba yongerayo okitegeera n'asusaaga ne tumubalira mu babi naye ng'omusajja abadde akyali ki myaka egyo gyatututte egyo abamu baga gyatuwalakase simanyi oba baba bagamba ki kukalakata gyatukalakase yes agitukalakati kuba situmanyi oba kya bulungi oba kya bubi tunaamanya luvannyuma naye nze nga nkubuulidde Museveni gwe mmanyi eyajjanga mugezi tayinza kusukka myaka 4 ng'afuga era ajja kita yekka kuba si musiru nze gwe mmanyi oyo eyajja mu 86 nga mugezi n'agamba nti ye tamanyi na nsonga lwaki omuntu ayinza okufuga emyaka 10 aba afuga ki 10 gyokka bwe kizibu ky'abafuzi baffe kulemerako
naye tannalemerako tannaba kuweza 4. Katubiveemu. Okay. Omusajja tumuleke akyali oke. Omulungi gwe twagala okulonda yaani yeye ate twagala tuddemu tumulonde tumusiriwaze asukkaana. Yes, ffe tusalawo oba tumusiriwaza oba tumugeziwaza. bw'oba oyagala omusiriwaza ddamu omulonde naye bw'omuleka wali ku magezi ge yalina ng'atandika. Abalabi baffe abalungi mubyewuliddeko naye nga mwebala okwefumira ku Dream TV, BTV ne Impact FM. Thank you so much. Till tomorrow. Bye-bye. Abalungi twekembe. Mukama yebazibwe nnyo. Amen.